ly'okwesalirawo. Lw'okuba nti Katonda yawa ebitonde eddembe ly'okwesalirawo, kitegeeza nti ebitonde byalina omukisa munene okukozesa eddembe eryo obubi. Ebitonde byalina omukisa munene okusalawo obulala, kubanga buli woogawo omuntu nti salawo, olya amatooke oba ogenda kulya lumonde, oteekwa okubeera omweteefuteefu nti bw'asalawo amatooke ge muwa, bw'asalawo lumonde gwe muwa, kubanga alina eddembe ly'okusalawo. Omuntu bw'atyo bwe yafaanana awamu ne bamalayika. Katonda n'abawa eddembe ly'okusalawo, kubanga y'engeri yokka ebitonde bino gye byali eby'okunyumirwa obutonzi bwabyo. Naye olw'okuba nti byalina eddembe ery'okusalawo, olw'okuba nti byalina eddembe ery'okwesalirawo, Katonda yabirekera omukisa ogwo. Kino kye kyewuunyisa. Waliwo ebigambo eby'ennaku ennyo ku ngeri ekibi gye kyatandikamu. Ezeekeri essula eya 28, Ezeekeri essula eya 28, eyo gye njagala mbikule nti ekibi n'entandikwa yaakyo kirina ebintu ebyewuunyisa ate nga byakyama. Ezeekeri ya 28, kambikulewo nkusomere ebigambo bino kubanga bikulu nga naawe ogoberera. Ezeekeri 28 olunyiriri olw'13 agamba atya? Katusome. Wali mu Adeni olusuku lwa Katonda, buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lyakubikkako: sadiyo, topazi, alimansi, berulo, sokamu, yasepi, safiro, ejjinja lya nawandagala, ne kabunkuulo, ne zaabu. Emirimu gy'ebitaasa byo n'ejenderezo gyali mu ggwe, gyateekebwa mu ggwe okuva ku lunaku lwe watondebwa. Ani ono? 14. Wali kerubi eyafukibwako amafuta abikkako, era nze nakusimba n'okubeera n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu, watambula eruuyi n'eruuyi wakati mu mayinja ag'omuliro. Waliwo ekitonde kye twogerako kati. Wali mu Adeni olusuku lwa Katonda. Ekitonde kye twogerako, twogera ku kitonde eky'edda ekyo ekyalabikirako mu Adeni. Ekitonde kino ekyogerwako mu nnyiririzi, Bayibuli egambye nti nga kyakitiibwa. Bayibuli egambye nti ono eyali mu Adeni yali wa kitiibwa. Ono eyali mu Adeni yabikkibwangako amayinja ag'omuwendo n'olwaleero teri aligambala. Ono eyali mu Adeni si muntu, naye kerubi. Kerubi kika ky'abamalayika ab'ekitiibwa aba Katonda, highest rank. Ekibi bwe tuba twogera ku ntandikwa yaakyo twogerera mu bakerubi. Ekibi bwe tuba twogera ku ntandikwa yaakyo twogera ku bitonde ebyaliwo edda n'okusooka omuntu. Kikadde nnyo, kyadda nnyo, kyatandikira walala okuva ne wolowooza. Tekitandikira mu nnyumba yo olyoke okube mukazi wo mbw'akikoze. Tekitandikira mu baana bo tolooba okyengalo kubanga babbi. Tekitandikira mu musumba wo nti olwo omukube kubanga mufere. Tekitandikira mu pulezidenti wa ggwanga nti olwo omutte kubanga awabya ensi. Sin oba ekibi tekitandikira wantu walala wonna, naye gye kiva wala ate mu kitonde ekirala ekitali ffe. Agambye wano nti ekitonde kino kyali kya kitiibwa. Ekitonde kino kyali kirabika bulungi. Ekitonde kino kyali kiyimba ng'amagezi ga Katonda mu kukitonda gaali ga njawulo okuva ku bitonde ebirala eby'abamalayika ebyatondebwa Katonda. Ekitonde kino kyayitibwanga Lucifer, emunyenye ey'enkya.
kitonde kino liraba obukulembeze, liraba obufuzi, liraba obulungi, liraba essanyu eggulu nga liraba emirembe. Bayibuli egambye ekitonde kino kyali kirungi. Naye olw'15 lunzijukiza ebigambo wano ebikulu. Olw'15 lugamba lutya? Ezeekeri 28. Wali ng'otuukiridde mu makubo go gonna okutuusa obutali butuukirivu lwe baalabika mu ggwe. Katonda teyatonda Setaani mubi. Katonda yatonda Lusifa, malayika ow'omusana ow'okuweesa eggulu ekitiibwa. Waliwo abayigiriza ti Katonda yalina enteekateeka etondawo kimalayika ekibi akitusindikire kitubonyeebonye, abo beerimba. Wali otuukiridde mu makubo go gonna okutuusa obutali butuukirivu lwe baalabika mu bulamu bwo. Wali otuukiridde mu makubo go gonna okutuusa obutali butuukirivu lwe baalabika mu ggwe. Kikyeŋŋamba muganda wange ne mwannyinaze, alaba ebigambo bye. Katonda teyatonda Setaani mubi. Katonda teyatonda kisajja kikambwe. Katonda teyatondayo kitonde ekiri awo ekiddugavu ekya bbulaaka ekitambula nga kikutte ejjambiya kijja kitema abantu. Ezo ngero za Walumbe ne Kayikuuzi n'ennambi n'ekintu. Katonda yatonda bamalayika abeesigwa. Katonda yatonda malayika omulungi. Katonda yatonda malayika ow'essanyu. Katonda yatonda malayika ow'okumuweesa ekitiibwa. Katonda yatonda malayika ow'okumuwa obuwanguzi. Katonda yatonda malayika alikkako ku kitiibwa kya Katonda. Teyatonda Setaani mubi. Teyatonda kitonde kujja kutukyankalanya. Teyatonda kitonde kujja kutubuza. Enteekateeka ya Katonda eri Setaani abonyaabonye ensi olwaleero teyali bwetyo. Naye wabula mu kitonde kino Lusifa okufaananako n'ebirala byonna, Katonda byonna yali abiwadde omukisa okusobola okwesalirawo. Byonna yali abiwadde omukisa okusobola okulondawo. Byonna yali abiwadde omukisa okusobola okusalawo kiki ebiteekwa okukola, kiki ebyagala okukola. Katonda ekyo yali akitaddewo. Lwekyo muganda wange ne mwannyinaze, ala ebigambo bino mu kiseera kino, Lusifa malayika wa Katonda yalina eddembe ery'okusalawo. Lusifa malayika wa Katonda yalina eddembe ery'okusalawo kyayagala, kubanga teyali mu bukake. Kino kye yalimu Mukama yali akimuwadde lwa kisa kye na bugabirizi bwe. Kino kye yalimu Mukama yali akimugabidde bugabizi nga kiri mu ngalo ze, nga naawe bwe yakuwa ebingi nga biri mu ngalo zo. Naye ng'olina omukisa ogw'okusalawo engeri y'okubikozesaamu na biki by'ogenda okubijjamu. Nga Katonda bwe yakuwa amaka gali mu ngalo zo, olina eddembe okusalawo engeri gy'ogenda okugazimbamu gakufuukira essanyu oba gakufuukira ekyambika. Nga Katonda bwe yakuwa abaana, olina eddembe okubakuza mu ngeri enaakusanyusa ng'okaddiye oba nedda. Nga Katonda bw'akuwadde omulimu ogwo, nga bw'atadde ssente mu nsawo zo, ekyo tuyigira ku nsonga eno. Ti Katonda ateeka ebirungi bingi mu bulamu bwaffe, n'abitugabira ne bibeerawo, n'atuwa omukisa okulowooza ffe mu ngeri gye tugenda okubikozesaamu. Bwe tusalawo obubi ku byo, ebiva mu kusalawo kwaffe tuyinza kubyewala. Bwe tusalawo obulungi ku byo, ebibala ebivaamu tuteekwa okubigabanako. Bwe bubaka bw'olunaku olwaleero, Katonda tavunaanyizibwa ku bubi, tavunaanyizibwa ku kibi, takireetanga era talikireeta. Katonda obuvunaanyizibwa bwe bwonna buli ku kintu kimu kyokka, kwagala butuukirivu nakomyawo nsi mirembe awamu n'obuwanguzi. Kyava wandiise wano n'agamba ti Lusifa ono obutali butuukirivu ne bulabika mu ye. Obutali butuukirivu okulabika mu Lusifa, ekyo tuyite ekibi, kino kyama, mystery. Lwaki nkiyita kyama? Kubanga teri ayinza kumanya
ngeri kibi gye kyatandika mu bulamu bwa Lusifa. Naye gye tumanyi kiri kimu nti yasuula okwagala kwa Katonda n'akuwanyisa n'okwerowoozaako kwe. Enkomerero ya byonna n'aba ng'ateekwa kuwangulwa. Ebitonde byonna bikola ekibi kasita bisuula okwagala kwa Katonda ne bisalawo byo byennyini bebibeddukanyiza ensonga. Katonda yatutonda nga buli kimu twandikikoledde mu kwagala kwe, ng'eyo yokka ye wali essanyu lyaffe, ng'eyo yokka ye wali essuubi lyaffe, ng'eyo yokka ye wali obuwanguzi bwaffe, ng'eyo yokka ye wali amaanyi gaffe. Katonda bw'atyo bwe yatutonda muganda wange ne mwannyinaze. Out of his love will do all things and happiness has to follow. Gwala ebigambo bino mu kiseera kino. Mu kwagala kwa Katonda bwe tukoleramu ekintu kyonna, mu kwagala kwa Katonda bwe tukoleramu ekintu kyonna, essanyu, emirembe n'okweyagala biteekwa kukigoberera. Bw'atyo Mukama bwe yateekateeka. Ti Lusifa ono abeere mu ssanyu, buli kimu akikolere mu kwagala kwa Katonda, buli kimu akikolere mu buwulize, buli kimu akikolere mu kusiima, buli kimu akikolere mu kulaba Katonda byamukoledde ebingi nekyamufudde, buli kimu akikolera awo. Ekyembi, Lusifa n'ayawukana n'okwagala kwa Katonda. Lusifa n'ayawukana n'ekyo Mukama kye yamugabirira. Lusifa n'ayawukana n'ekyo Mukama kye yamuteerawo. Era enkomerero ya byonna, Lusifa ono bwe yayawukana n'enteekateeka ya Katonda n'ekyo Katonda kye yamuteerawo, enkomerero ya byonna ng'okuzikirira talina ngeri gy'ayinza kwewala. Obadde okimanyi muganda wange ne mwannyinaze ti tusalawo obubi lwa kweyawula na kwagala kwa Katonda. Tetwagala kusalirawo mu kwagala kwe, twagala kusalirawo mu kwagala kwaffe. Nze oyo omukazi gwe njagala, nze oyo omuwala gwe nfiirako, nze olwo olugoye lwe njagala okwambala. Buli lwe tusalirawo mu kwagala kwaffe tuba tulina omukisa munene okusalawo ebinaatulumya. Manyi lwaki olumwa? Manyi lwaki obonaabona? Omanyi lwaki oweddemu amaanyi? Omanyi lwaki oweddemu essuubi? Omanyi lwaki onyigirizibwa? Omanyi lwaki n'amaka gayinza okuba nga tegali bulungi? Omanyi lwaki emirimu gye giyinza okuba nga tegitambula bulungi? Omanyi lwaki embeera ziyinza okuba nga tezeeyongerako? Okusalawo okwo bulijjo tokusalirawo mu kwagala kwa Katonda ne mu kwagala ko ggwe. Ekyo Lusifa kye yatuukamu. Era bwe yamala okusalawo bw'atyo, bino bye byajja mu mutima gwe ebyamuleetera akabaati. Isaaya essula ey'14 olunyiriri olw'14. Isaaya 14:14. Kale kandandikire ku lw'13. Agamba bw'ati, tandikire wa olunyiriri olw'11 kale. Isaaya 14:11 katusome. Ekitiibwa kyo kisiddwa emagombe. Waliwo Katonda ayogera ku Lusifa. Oli alabiseemu obutali butuukirivu. Kasita obutali butuukirivu bwalabikira mu ye, muganda wange ne mwannyinaze, kasita obutali butuukirivu bwalabikira mu ye, Mukama n'ayogera ebigambo bino eri Lusifa. Wulira ebigambo Mukama bye yayogera eri Lusifa. Agamba bw'ati, ekitiibwa kyo kisibbwa emagombe, n'eddoboozi ly'ennanga zo, envunyu zaaliriddwa wansi wo, era envunyu zikubiseeko. Musajja yali ow'ekitiibwa, omusajja yali kerubi abikkako, malayika ey'amaanyi, malayika ey'ekitiibwa, malayika efuga endala zonna. Ebigambo bino ne byogerwa eri malayika eno nga bigamba nti, nkusudde ekitiibwa kyo n'eddoboozi ly'ennanga, nzisudde
envunyu ogenda kuzeebakako, envunyu zigenda kubikkako. Ensi kyeva ebikiddwako envunyu, ensi kyeva esandikiddwa okuvunda, ensi kyeva ekyuma ekibi, abantu kyebava bawunya obutali butuukirivu, embeera kyeva efaanana nga bwefaanana lwasonga egi kibi ekyatandika. Bino Setaani byeyogera mu mutima gwe. Era Olunyi 13 Isaaya 14 n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu, ndigulumiza entebe yange okusinga emunyenye za Katonda, era ndituula ku lusozi olw'ekibiina, mu njuyi ez'enkomerero obukiiko obwa kkono, ndirinnya okusinga ebire we bikoma, ndifaanana oyo ali waggulu ennyo. Owulira amalala, Setaani, Lucifer yayagala okufaanana Katonda. Ekibi kitandikira mu kusalawo okukyamu, okusalawo okukyamu okuva mu kugaana okwagala kwa Katonda okufuga. Ekibi kitandikira mu kwerowoozaako, era okwerowoozaako y'ensibuko y'ebi byonna. Ekibi kitandikira mu malala n'okwegulumiza, era wakati mu malala n'okwegulumiza mwekitandikira. Lucifer bw'atyo n'alowooza ku kulinnya okusinga entebe ya Katonda. Lucifer bw'atyo n'alowooza ku kuyimuka waggulu okugulumira okusinga entebe ya Katonda. Teyali mumativu, amalala ne gafuga, era bwe gaamala okufuga akabi kaali kateekwa okujja. Ebiva mu kino ekyamalayika omu okukozesa obubi okusalawo kwe, ebiva mu kino ekyamalayika omu okukozesa obubi ebyo Katonda byamuwadde, ebiva mu kino ekyamalayika omu eyatondebwanga wa kitiibwa, eyatondebwanga wa maanyi, eyatondebwanga mulungi okufuna amalala, n'ayagala okulinnya n'okutuuka entebe ya Katonda weekoma, byali tebisobola kwewalika. Muganda wange ni mwannyinaze, bwe kiti ekibi ekitandika mu bitonde bya Katonda. Ekibi ekyatandikira wano, ekibi ekyatandikira mu ggulu, ekibi kyatandikira mu ggulu, ekibi kyatandikira mu Lucifer, Setaani. Oyo ye mutandisi waakyo, n'ebikivaamu byonna biteekwa kugoberera ye. Nga tumaliriza ebigambo bye, tokkiriza kubeera mu bulamu bonenya Katonda ku lw'ekibi. Tokkiriza kubeera mu bulamu bumwetikka olw'obutali butuukirivu. Tokkiriza kubeera mu bulamu bwogera Katonda kubya omuggo, Katonda nzitidde abaana, Katonda ageze ngwe ku akisidenti, Katonda yageze nfa obwavu. Tokkiriza nga njogera ziteeka wansi Katonda. Okkirizanga enjogera eziteeka Katonda mu kifo kye ekituufu, ndi wakwagala, wa kisa, mutuukirivu, alina ebiruubirirwa binene eri obulamu bwaffe, era enkomerero ya byonna ajja kututuusa ku buwanguzi. Ekyo Mukama kyayogera naawe mu kiseera kino. Y'ensonga lwaki mu bubaka bw'olwaleero tuyize ku kutandika kw'ekibi n'egye kyava. Ebirowoozo bwe bisobole okusenguka okuva gye bisibiddwa okumala ebbanga eddene nga birina ekifaananyi kirala ku Katonda, bisenguke bitandike okutunuulira omutuufu avunaanyizibwa ku kibi era akyetisse, nga ye Lucifer omutandisi waakyo. Lucifer bwe yamala okutandika ekibi tekyakoma ku ye yekka, tekyakoma mu bulamu bwe bwokka, tekyakoma kukosa ye yekka, naye kyali kyakugendera ddala nga kiranda okuva ku ye n'okutuusa gye tuli eno. Mukama nsaba okuyita mu bigambo ebyo akubikkulira empisa ze entuufu, era okuyita mu bigambo ebyo akweyoleke nti akwagala nnyo, akweyoleke nti akufaako nnyo, akweyoleke nti bino teyabiteekateeka,
akweyoleke nti bino si bye yapulaninga, akweyoleke nti bino si bye yasalawo obeeremu, amaka go okukaaba, abaana b'okubonaabona, okugula ettaka ne balibba, accident si gwe wazaala abaana gwe mulamu bonna baafa. Mu bubaka bw'olwaleero twagala okuggyirayo Katonda atavunaanyizibwa ku ebyo byonna, tukuggira ekifaananyi kya Setaani omutandisi w'ekibi akisize mu bantu n'okutuusa olwaleero. Mu kuyiga kwaffe okuddako amaaso gaffe gonna tugenda kugateekawo. Mu kuyiga kwaffe okuddako tugenda kutunuulira ekibi, engeri gye kyava ku omu Lusifa ne kiryoka kiranda n'okutuuka ku ffe eno gye tuli, kubanga y'engeri yokka gye tusobola okumanya n'engeri y'okusyaŋŋangamu. Nsaba Mukama